Ekiro ekikeesezza olunaku luno oluwalero Iran etongozza ennumba ku Isirayiri era nga eyagala kwesasuza olw'abajaasi ba Iran omusanvu Isirayiri be yatira mu ggwanga erya Syria. Emizinga giwulikise nga gigenda maaso n'okulabika nti nno gibwatukira mu bbanga nga abakulu bagamba nti okwesasuza kutandika butandisi. Abakulira ebyokwerinda mu ggwanga erya Isirayiri bavuddeyo ne bategeeza bannansi nti babeere bakkakkamu embeera bagenda maaso n'okulabika nti nno bagikolako. Era abakulu bano ab'eggwanga erya Isirayiri bavuddeyo ne bategeeza bannansi beggalire mayumba bagaane okutambula nga bagamba nti emizinga giyinza obbasangayo ne gibakuba. Kigambibwa nti Iran esindise emizinga egisukka 300 era nga wabaddewo okwegatta wakati wa Iran, Iraq ate kwoteeka eggwanga erya Syria. Omuduumizi w'amagye mu ggwanga erya Isirayiri avuddeyo n'akakasa obulumbaganyi buno. איראן פתחה במתקפה נגד ישראל ושיגרה יותר מ-300 איומים מסוגים שונים. האיום האיראני פגש את העליונות האווירית והטכנולוגית של צה"ל בשילוב קואליציה לוחמת חזקה שיחד ירתו את רובם המכריע של האיומים. ירתנו 99% מהאיומים ששוגרו